Olwaleero abayizi okuva mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo bakedde kudda ku masomero okutandika olusoma lwa ttaamu esooka nga Minisitule y'ebyenjigiriza bwe yalambika nti amasomero gonna mu ggwanga ga kutandika olusoma lw'omwaka 2025 olunaku olwaleero. Wadde nga waliwo obwerinde bw'okutyako obulwadde bwa mpox ne Ebola, amasomero agasinga obungi gagguddewo wadde nga omuwendo gw'abayizi gubadde gukyali mutono nnyo. Abaana bakomyewo, half of the school bakomyewo. Abaana bajja kimpowooze nga omanya ebyetaago, somero bali beetaaga ebyetaago, naye abazadde basobodde okufaayo okulaba nga batuusako abaana baabwe ebyetaago. Twebaza abazadde okubeera nti babaleese mu mbeera yonna esoomoozebwa, kubanga buli omu gyali yonna alaba nti embeera yakusoomooza. Abaana baffe baze ne banewunyiza n'okunyunyisa lwakuba amasomero agamusana gali mukaaba abaana usangayo 20-15 naye ffe abaffe almost a third wali olwaleero lwetutandise. Amyuka akulira essomero lya Ssaabasajja Kabaka Lubiri High School Rita Namata ategeezezza nti okutwaliza awamu omwaka bagutandise bulungi era yeeyanziza beeno olw'okuteekawo enkola ey'okuweerera abaana eya Kabaka Education Fund eyambye nnyo okusomesa abaana mu ggwanga. Era abazadde tubakubiriza bakyettanire kubanga abazadde bangi bakifunyeemu, n'olwekyo abazadde muleete abaana era nkowoola n'abazadde ab'abaana aba senior 1. Abakulira amasomero nga bakulembeddwa mu Justin Kabugo, omutandisi w'essomero lya Cornerstone e Kajjansi, bagamba beetegefu nnyo okuteeka mu nkola okulambikibwa kwa Minisitule y'ebyobulamu okukuuma abayizi nga balamu. Twencouraginga abaana baffe okunaaba engalo buli ddakiika n'amazzi agalimu sabbuuni. Tugateekamu sabbuuni era tugenda kubeera nga twenfasizinga nnyo kubanga ekyo ku ssomero wano tosobola kuva wano nga tonaabye mu ngalo. Mu ngeri y'emu ku ssomero lya Busega Preparatory tusanze abasomesa batandise dda ogwabwe nga bano bategeeza nti abayizi bajjumbidde wabula abazadde abasinga tebawaddeyo byetaago bya ssomero. Abazadde tebalina bulungi ssente, tebalina byetaago ne fiizi abamu tebasasuddeeko olwa mbeera ng'ekonomi bwe mugiraba. Ono alaze okusoomooza kw'ebintu ebikozesebwa ku masomero okubeera eby'ebbeeyi. Ate abazadde basanze obuzibu naddala mu kugulira abaana baabwe ebyetaago kuba baabirinyisizaamu ebbeeyi. Ate ku ssomero lya St. Maria Grammar Primary School Erweza nayo tusanze abayizi basoma ng'akulira essomero lino John Bosco Twesigye yeebazizza Obwakabaka bwa Buganda okubawa basale eziyambye abazadde okuleeta abaana mbudde. Eyasiima n'atuwazi basale era tusiima n'abazadde abeejjumbidde mu nkola ya Ssaabasajja ne bajja mu bungi. Tukubiriza n'abo bonna abakyali eyo kubanga twateekako enkola ya kibanja mpola. Ono ategeezezza nti omwaka guno essira baakulisa nnyo mu kubangula abayizi eby'empisa kw'ossa n'ebyemikono. Twagala abaana baffe batunge hands on nga buli kimu kye bakola bakikwatako, bakiraba ate ne bakikola. Okuddamu kw'abayizi olwaleero kuviiriddeko akalipagano k'ebiduka ku nguudo ezitali zimu kyokka bo abavuzi ba takisi mu paaka enkadde n'empya mu Kampala bategeezezza nga bwe batakoze ensimbi kubanga omuwendo gw'abayizi abatambudde olwaleero gubadde mutono. Abasaabaze tewali n'abaana abadda ku ssomero tewali. Akayisanyo twakabeerangamu kuva dda kubanga kati embeera nga bw'ogiraba eri mu paaka era siteegi emmotoka kwe ziri zijjudde. Akulira ekibiina ekigatta abavuzi ba takisi mu ggwanga Rashid Sekindi asabye abavuzi b'ebidduka obutayongeza bisale bya ntambula n'abazadde okwegendereza ennyo eri emmotoka ezitwala abaana mu paaka ez'enjawulo. Tukimanyi nti abazadde abasinga ne ku masomero batutteyo bigambo naye nga ssente tebalina, so mu mbeera eyo ekitegeeza nti naffe tetulina kubaduumula ate bisale olw'ensonga nti ssente tebakola ki, ssente tebalina. Abasuubuzi abatunda ebikozesebwa mu masomero betwogeddeko nabo bategeezezza nti okutwalira awamu tebitambudde bulungi nga ne ku mulundi guno tebongedde ku bbeeyi yaabyo nga bwe guzze gubeera ebbanga eriyise. Mu go back to school obadde oba bbize ng'otuuke waka ng'okooye n'ekitakyaliwo simanyi lwaki, naye ekyamazima ebintu biri mu bbeeyi ya waggulu. Okwata emitwalo 10 ng'ogenda kunoonya bikozesebwa bya mwana bw'oba wabitumye muntu oyinza n'okuyomba. Zubairi Lwalira ne Galiwango Shafik, BBS Telefayina ageesigika.